kusawa zino society kuba nyo basingle mother osanga single mother mutuge single mother kisinani single naye muwaza bikazi bijana byana naye chesobolo okulaba oba chesobolo gamba kweso nga mbuba single mother musanga mutuge basingle mother babika bisatu wali wafumbiddwa mu mateeka mu bulungi ne butatambula bulungi ne baawukana n'omwami n'atuula n'abaana be waliwo ono nga malaayo baba bakiyita kale nga mwezi azadde mwono azadde mwolize nyina ne bemanyi nga omwezi bwe yabusitwa n'amutwala mu bufumbo era ne bumugobayo n'adda ku lujja n'abeera single mother of 7 kids with different fathers. What? Yes, ate nga ali proud ekigambo muzaale mwali nga akitwala person. Okitegeera muzaale mwali nga akitwala person kati oyo naye abajjaali ate nekyakifudde abaana abasinga busingle mother abamu bazaalira ku pressure. Maama omwana alina emyaka 3 amuwoleza njagala muzukulu ozaala ddi oleetadde omwana okitegeera omwana azaalira ku pressure anaafuna omusajja nga tategeereke nga tamutegedde nanyo kiri awo okitegeera nga tamutegedde nakyo olwokuba maama ne taata baakaaya nga banaleeta omuzukulu twetaaga omuko n'afuuka omuko oba lwaki nabo batuuka ku leve eyo kiki no tosaba banenya tebamanyi bireeno tebamanyi nga baali kugulawo mama wange yaliko mu space nyendi mutata wange yaliko mu space si mulembe guno mulembe mukamuko guno mulembe mulala muko kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events webale gyonna gy'otusaako engalo mwebale nnyo okutufollowinga okusubscribinga n'okulayikinga yonna gye muli mu nsi zonna ez'enjawulo ze musinziiramu abali wano e Uganda, Saudi Arabia, abali Qatar, Dubai. Thank you so much for following and liking our videos. Ku mikutu gyonna TikTok, Brown Skin Events, YouTube channel, eno yennyini kwe tusinzidde olwaleero. Mwebale nnyo okutulaba. Please like and subscribe for more in case you want to watch more of our content. Kubanga tubeerako. Mwebale nnyo okuwabula kwe mutuwa n'ebintu ebyenjawulo. Leero tulina omulamwa gwaffe wano wetutudde ne munnange nti lwaki ennamba y'abasingle mothers yeeyongedde kati ffe ng'abaana abawala tugenda kwogera musinzira ku analysis abantu abalala ze bakoze abasingle mother bennyini ne society mwe tubeerako buli omu alaba ebigenda mu maaso. Madam Fiona weyanjuleko eri abalabi baffe aba Brown Skin Events. Eyanza nnyo mu kisoogo amanya nze Fiona batamuliza Fiona ndi muzadde era ndi maama. Nsanyuse nnyo okubeera wamu nammwe ku Brown Skin Event. Okay. Njagala ondiremu osooka ombuliremu awo. Like abaana bato bangi bayira abafumiddwa nga bato. Naye n'abavuddeyo era mangu nabo we bali olw'ensonga ez'enjawulo ng'olowoozaamu ggwe nga omuntu yenna ali mu community yaffe eya Uganda wano ku byalo gy'obeera ng'otunulatunulamu olaba nsonga ki eziyinza oba nga zireetedde abaana bano okubanga yes omanyi abantu webayogera single mother balowooza bano abeefumbizza oba nga like you just go in for an open relationship nebituke nebigana nemwawukana tino omuntu ne waba afumiddwa officially they can turn into single mothers. Yeah. So what is the cause according to you? Nyanza nnyo mu kisoogo kati according to me era okusinzira ku kyenzize ndaba n'abaana abalala bye boogera oba abantu amu bye boogera eyo ebiseera ebisinga kiva ku basajja baneeno oba n'abakazi it's both sides. Oyinza okuba nga ofumirwa oli mwana muto omanya abaana b'ennaku zino ebintu babitandika ku kyalo tebeebalirira era tebeepima kati ye alowooza nti buli amukwanye ali serious kitegeera ate abasajja abasinga oba ate ojo wegendereze by the way abasajja abasinga oba abawala abasinga nga bato nga basingle mother babba baabwe baby daddy babeera basajja bakulu oba okitegeera oba oli okyegenderezaako simanyi nze sikyegendereza nga kubanga kati okay nze kunze ekyendaba ate I don't know
nze ndaba nnyo abantu abafumbiddwa at the same age ate be basinga okuvaayo yabavaayo muvubuka muto omuwala muto ate kati olaba bewasizaamu awo emyaka 3 ogwokuna nga buli omu akutiriri kyokka nga balina n'abaana kati nno kati kankubuulire edda baatugambanga abaana kati bikyali esimanyi ewaffe eyo nti bw'ofumira omusajja omukulu bw'abeera n'amagezi bwera obeera okikubye kwegamba togenda kaabaayo heartbreak ebiki naye balina akantu kebeerabira nti n'abasiru bakola ki bakula kati ng'ovudde ku musajja omukulu nga yasiruwadde oba tukawulirangako n'abasiru bakaddiwa kituufu ate bakaddiwa bubi ekisooka tawabulwa tawuliriza tateesa asalawo nga ye kati ku nsonga y'abasingo maazi eyo ebisa bisinga omusajja ayinza okujja n'asisinkana omwana omuwala n'amukwana kati omuwala ono ebisa bisinga babikola muba kunyweza waliwo bano abatali bafumbo official kambe ntandika nabo kati nakikola onyweza omusajja ng'olwabeerewo ebba aleme kugenda aleme kugenda kamufuna olubuto is another way of marrying someone. Yes, instead of marrying someone kanfuna olubuto muzaali ebimu ku bijja omusiba ate olumala oli n'atema okwana ate asigale n'ow'omuzaalira nze ndaba era abajja genda naye kiva eri mu mutima gwa muntu manyi nti waliwo omusajja asobola okudeetinga naye nga tagenda kuwasa ate aba akugambirawo nagenda kugamba kuba tojja kukkiriza kukola byayagala okole nga kiri kikuli mu mutwe ajja kugamba omusajja basobola okugamba nze tugenda kweyagala si kuzaala kati kuzaala gwe kwoyogerako naye kimanyi nti abasinga tebazaala mbu nga bakipulaninga. I had some expert lady w'amaanyi awo naye yagamba ku percentage y'abantu 100 abafumbo abasinga ku 100 kuliko nga 8 abaplanning oba 9 abaplaningidde embuto zaabwe ezisooka ne bwe mba mwafumbirwa nga mulina ssente embuto ezisooka zisinga zijja nga mistake zijja simplaningire nti kati tuzaale. Nkiwuliddeko mu bannaddiini omudaniro omuyali ayimiridde ng'ayogera n'agamba mukimanyi nti bafirst born abasinga mwazaalibwa by mistake kati mulimu abasajja balina obuvunaanyizibwa n'agamba owaye mukazi wange yafunye olubuto ate omwana already mbadde mmunoonya kambeere n'omukazi wange kamuwase tubeerewo talina mpisa mwana wa nsobi no sikyogera nti nsobi but they are not planned for at the moment anti kati olaba kati okimanyi kino osobola obeera awo no one plans to be a single man ekyo kyoyi teri akyagala it is both sides gwenza oba oli committed ku bufumbo ng'oli gwe wafumbirwa yetali because I don't think you can okubeera single mother you just wake up in the morning over a small issue n'ogamba kanveeyo ogenda ovaayo leero nga wavaayo dde emyaka ng'ebiri emabega yes oba olimu ate si buli single mother nti yaba asazeewo vaawo si yaba asazeewo cases where many asazeewo nze mbiko ye n'awewukana nawe abasajja basalawo nabo ne bagenda naye the problem mu society muneeno bagenda ensonga ne bagitunuza nnyo mu bakyala African society by the way ne bagamba bakyala abavuddeko obuzibu omukyala omanya bakyala yes tetuli perfect ffenna no one is perfect naye nze nga bwendaba bwe muba mufunye obutakkaanya gwe ne bbaawo oba noyo baby daddy nga mufunye obutakkaanya omwana ate teyabiriimu naye ensobi gye bakola bano abasajja kasita bamala okwawukana nga naye omwana amuta nze njagala buuza ekibuuzo kinene nsonga ki ereetera omusajja obutalabirira mwana nsonga ki ey'amaanyi ennyo okugjako ensonga nze nga nzize mmanyi ziringa 3 ensonga esooka nga tolina nga wafa nsonga ey'okubiri obalya nga gwo ku accident n'ofuuka n'olwala amnesia nga tojjukira bigenda mu maaso kale nga totegeera oba ng'oli mulema oba okyakola ssente nga tokyasobola kukola naye sisuubirayo nsonga ndala yonna eri wansi w'enjuba gyosobola okungamba tisijja kulabirira mwana. What is the fun about those people?
abaana ne bakula baana ne babaagala baagala emirambo abantu abo mubaagala emirambo olabye amawulire omukazi yanoba n'omwana ng'ayavula omwana mwe yafiiridde mu banena bino ebyamafuta sebo taata n'avayo okweyawulidde yakase nti nze njagala mulambo gwe ngendeyo nguziiki kane just imagine such idiots mukama asaasiro kyogere naye waliwo abantu ng'ebyaddala tebalina engalabi nga mirundi bwe yatera ng'okyogere ng'engalabi nkalu okitegeera kati nze nandowooza ati n'ekirala bw'oba osazeewo oba abakazi abasinga bewagula nnyo bambi kubanga kati abasajjakazi abamu be baleetera obuzibu obwo omusajja aba tusigama nti agambe omusajja kuwa naye abamu abakazi abamu atuuka n'akikuba nga kasente ye ayoola ng'alaba oba omwami it's not okay. It's okay. Why did you stop a man from taking responsibility? No, you're not stopping him. You're not let me give you an example. Agambye, by the way, nina interview nkoze ku macha n'omwami omu Mr. Mlawo. Sorry, Mr. Kauma. Agambye waliyo abakyala nga we mwawukana wadde si mu byagamba genda ndeka abaana njabera birira toddamu yadde kati oba oli musajja alina omutima omunafu naawe n'obaleka kati kankubuulire obusungu bubeera I'll give you an example. I'll give you an example. Kati katugezeze njawukanye n'omuntu kati bwe mala okwawukana naye n'omwana si wuwo agenda okugenda omwana si obuleo nga alina ekirala kyeyeesizaawo kati bwe tumala okwawukana waliwo ogundi y'obusunga stage y'obusunga tugeze onyiize n'ogamba abaana nja kubeera nabo okitegeera naye ate omusajja ono bw'aba nga ddala taata omanyi okuzaala kyanjawulo n'okubeera taata kyanjawulo bw'aba nga ddala taata he will struggle okubeera n'abaana be he will struggle okulaba nga abeera n'abaana be ajja kwetonda for these kids in case abaana bano eno nga bakuze biki naye balina nene njogere ngamba abasajja mbu omwana bw'anaakula ajja kitegeera tajja kitegeera nga nze abeera naye no abaana batawaanya gweokulera omwana si kyangu. What do you mean butajja kitegeera kitegeeza gwe omwana ojja mugamba byoyagala sijja mugamba naye omwana alaba tetujja beera mu situation like a struggling life nga we are struggling for everything tutuuke mu maaso obaoliawo mukama atwikwatireko tubeere successful n'abaana bange kale kati ng'ojogamba mbuno mwana ajja kitegeera no aba tajja kitegeera ajja ngamba dadi lwaki luli tewajja at least wandize mami nagoba nga tulaba okitegeera ate n'ekirala abakazi abamu eyinza okubeera ng'obaoliawo kyabakunya ne bbaawe bwenzi kati ng'omusajja obaoli atali kunkushuwa ku baana bagenda olabirira naye bw'oba oli muzadde nga oli taata ategeera so kutwala abaana omudyeni then bw'omala osalewo ekituufu obusungu bubeera naye tebulina kukufuga naye ebiseera ebisinga obusungu bufuga abasajja n'abakazi ne bakola ebitaliyo okitegeera kusawa zino society kuba nnyo basingo maaza osanga singo maaza mutuge singo maaza kisiraani naye kyesobola okulaba oba kyesobola okugamba kwera ensonga mbu basingo maaza musanga mutuge basingo maaza babika bisatu waliwo afumbiddwa mu mateeka mu bulungi ne butatambula bulungi ne baawukana n'omwami n'atuula n'abaana be waliwo ono nga malaayo baba bakiyita kale nga mwenzi azadde mwono azadde mwolize nyina ne bemmanyi nga obwenzi bwe yabusitwa n'amutwala mu bufumbo era ne bumugobayo n'adda ku lujja n'abeera single mother of 7 kids with different fathers. What? Yes, ate nga ali proud ekigambo muzaale mwali nga akitwala person okitegeera muzaale mwali nga akitwala person kati oyo naye abajjaali waliwo ne baana abawala nga again tugeze kati offering it in love with someone n'omuzaalira omwana the first day n'ofuna olubuto n'ozaala. Why don't you protect yourself? Ayinza obutalufuna ku first day naye the first man anti kati gwe weerowoozeeko gambi kino omusajja ayagala ozaala
wepime mu n'ensobi zo. Ekiri kye wagambye nze njagala musigaza okuzaala abe nga amwesibako inwani wanada kijja sibawo omusajja oyo nga tulina omwana anti kati womanyira nti nno tubage toyinaawo kawiini bwoluso gana magezi kanga bawe bw'oba oyagala olaba omuntu anasigala oba nagera sooka omulimbe tindi lubuto reaction yaawo omunalimba abantu nga tannaba nako yadde ati nga yakukwata gw'ojja kulimba takwatangako limbe yakukwatako omugambe kana nno ebintu byatabuse awulire bwakugamba ati nekirala ekizibu kye mulina n'ekirala temwogera gamba gayi nze I want to settle akugamba me I don't want to settle mugamba okay katukoma omuntu nga abala birala asa akugamba that I don't want to settle with you boogera experience boogera nze sibalaba abo nze mbalaba oli nagamba yaddala kiri nti tisimwetegefu kuzaala oba ndi kati bannaayo ozaaliro ky'omusajja omufumbo n'obeera mu mativu omusajja omufumbo bwabakwana ekintu kyasooka okugamba sirirwedde kufuna abaana kuba olwedde aba abayina aba ayagala kunyumira bunyumira mulimu ayagala mpozi nga oli ogwalina ewaka alina one sex either girls or boys oba kite kati nga ayagalayo omwana omuwala oba omulenzi awo asobola okugamba njagala omwana omuwala oba omulenzi omanye omulenzi biki naye n'omusajja ategeera tasobola kunywa bifa mu famire ye tasobola kunywa bifa mu famire ye tasobola era asirika ne mubeerawo nga tanyega wadde ku mukyala we wadde target zitazoogera tasobola ezamuna tazoogera oba oli ayinza okuba nga alina obutakanya ne mukazi we oba oliawo nga tebitambula bulu ate n'afumba mu mabeereyo nga baayawukana naye nga basula mu nnyumba eyo okitegeera nga baayawukana dda sokondiremukaawo nga naye muyita manyi bintu bya mboozi just bantu banyumya mboozi kunyumisa mboozi naye nze had a friend of mine sijja kumwogera era bwoba obira byonna asaasira naye yabeera ne bbaawe nga babeera in the same house for 4 months to 3 to 4 months nga tebeeraba kyokka nga balina abaana biki naye ng'omusajja olukonkona geeti omukazi ng'ayingira ekisenge ky'abagenyi nga tebeerabako wadde nga omanyi okuba nga buli omu mugenyi muntu yali akoze eki bannange yali ayenze ndowooza they had misunderstandings ng'abafumbo okitegeera era I don't think sikiwa nti era kyatambula bulungi era byakaya tebitambudde bulungi yona azadde ono akoze bino akoze biro kitegeera kati abafumu nabo gyeba kati mujja tojja kusanga naye bakyali bonna oba byamala ebyokubisula mu nyuma temwemanyi nagamba wayi kanzire eddala erinze ekane mena muwulira nga akageeti bakaggula simanyi she's protecting her friend but anyway whatever the case these things happen bibaawo yes bibaawo ati being a single mother it's not nti omusajja yagenda obeera mufumu naye ng'oli single mother naye mukono nga tokimanyi abantu omanyi I don't know but ng'okola byonna sebo nga kwasa nze nali nkola omulimu ogamba nerenda nga nkola nga kashiya naye mukazi najja nagamba Fiona kyagala looni manager omanyi abaana badda ku ssomero nze maama nze taata nemubuuza toli mufumbo n'omusajja wali naye tategeera okitegeera nze akola buli kimu era nze asasula renti nza ne mugamba wadde olusinga omaazo naye tonnakimanya akuuma linnya toli bafumbo mukyala gundi tebijja kukola kuguno omulembe tebijja kukola wakiini mmanya nti ebyekolera naye se buntuulirire ate naye kimu nkyekolera ate abantu ababa nebbuba boogera abo tontuulirire nedda olaba abantu abo aba batalabirira naye mugwe mmanyi fesi nga si byambu ngayo omukazi yalwana buli kimu okitegeera nga buli kimu yafaayo buli kimu yakola kino yakola kiri nga ye tafuddeeyo wadde n'akatono kale omukazi wakwate kubona agenda baba bagenda gamba bakazi babi yeewagudde naye ng'omuntu yano badda myaka 2 emabega
akuza abaana abadde yeekolera ebintu abadde akolanga ebintu life y'okubeera yekka omanyi singa agimanyidde okwasa ennaku awo omwana wamala osoma bannaye gundi oweredde omwana bagamba musajja tebijja kukola bijja kukola kuba bulijjo muli mu nnyumba bamanyi omusajja like for us we know in Africa it's a man doing everything once a woman is in the house tumanyi omusajja yaba akola buli kimu byakajja bikyuke tebyakajja nedda byaliwo abantu asobinze nali sibibulira tandise biraba kati ennyo waliwo n'abakazi abatali bangu nga newobanga omusajja tojja alabirira nti omukazi musajja mwali mu nnyumba n'omukyala mwali naye omukazi yasasula amasannyalaze yagula emmere yasasula abaana fiizi yamanyi yalwadde yamanyi bye bambala nagga yeyaŋŋamba nti yayagala omukazi gwalina akatamwagala uli excuses simwagala kulw'ensonga omanyi nali mukurashingako tukako nga tugezera bafirimu kati ne tukikola wayitayo emyezi 7 najja nga ŋŋamba ndi lubuto naye simwagala nimunga kati watumwagala lwaki omuleete waka naŋŋamba nti bazadde bange protectinga linnya ate naye bazadde bagamba talina kuddamu kuzaala mwana mulala ng'ate ali ku lujja alidde alinayo omwana kirabika kati neneebuuza tujjako obusiru bw'abakazi otandika otya okwebaaka ku gundi mu kibanda kya firimu nga mugezera firimu and you do something and you don't even take after pills ng'ate okimanyi n'omuntu gwegasa naye toli sure bannange kirabika ndowooza nti bya bugagga kati kitegeeza yali amwetega yali amumanyi ndowooza anti owulira mwe mwesuula mu mbi besuula mu mbi ate kanebagabulire basimaza bajja ne beekamyakamya wano mu kamera obuziga bw'ekirogo temujja tukabira abamu ogenda okwetegerezaamu abantu abetodde omwana gamba oyo nno gwolaba nga abadde nakyagaba kati bw'oba ofunye eggaali kati tugeze ofunye ensobi kale ensobi zibaawo ekinnuma kyokka bajja no ne batukabira n'owuli abambi n'omukwati gw'ennaku n'omusaasira n'ogamba bambi abasajja babi nnyo kumbe yabyereetera nga yabyereetera naye kati era n'abasajja abakazi nabo olusi bakisusaamuko kubanga kati singa omumaaza tokkirizibwa zaala abaana babiri bw'oba wakola nsobi mu kusooka tokola yakubira ate ogikole nnyo teweeyagalira mu nsobi eyo togyefuliramu expert ate okisusse ozadde omwana asooka tata wanjawulo otulaze ti goli siniya wakubiri tata wanjawulo wakusatu tata wanjawulo ate ekisinga okuluma nga toyinaamu wano oli ku ostrugglinga n'abaana obonyabonya gavumenti onyabonya abazaddewo n'abeewa ate abazadde baba bakyakufaako kati kankubulire bumumalo mulimu abazadde munnange nga kati ate omwana omuzzukulu mama we yagagenda kola bikyera n'otwala ewe mama jjajja balabirire ogenda okole don't you see those things mama wange tebikola ewuwe abaana munaye nobatwala babeereko ewa jjajja nowooleza obuyambi sigamba nti obasuddeyo busuuzi but still olaba nti tekyaffectinga gwe weka kyaffecting abantu bangi naye on a serious note abasajja oba mbeera ki ate sigala ng'ofaayo banaye omwana amenya okukuza omwana amenya you buy this you parent you do this school fees waliwo n'ebirala ebitalabikaawo byokozesa bigwawo mu mwezi mulundi gumu oba ate omwezi ku ddiiru kiwiike osaana ogula omugati nogulya mu lunaku olwo ne guggwamu because they are kids bajja kuwulira nga tebaagala kunywera kyayi bagulye okajuka tegukusa bagulye gwokka guggweewo ogwemu expense endala kuli wawugwalidde ennaku 2 musawegi beba bagusaanyizaawo baguseesezza and these kids beetaagayo omuntu omukambwemu omusajja kubanga omukazi batuuka ne bakumanyiira abebasina maaza who is a mother mukwano you have to be a mother who is a mother naye ate waliwo this lino eddoboozi ly'omusajja mukwano nga wakugamba tukola togifuluma gwogeza anti kati kituufu komawo saawa bwezi tizisusse ojja kakasa nti neweeru wafuuka ennyumba kituufu n'emigongo ofunye kituufu ekyo kikolera ddala nga maama naye waliwo anti kati nga when she comes back home bwe yakoze ensobi nga yeetereeza waliwo gayo omwe yagamba mbwe abaana b'abasingomaze basinze okwonooneka ku mutala kuno ate baki
kubanga tebalina babakuzana kyejo mbu tebalina gundi eno faza keya biki kati kankubuulire tulabye abasajja ng'akuze mama nga bakuze bonna family issue bonna naye banange nga bali abaana boononefu omanya aboononefu tebuliiko nti omwana yakula na mama kati oboononefu mugambe nti omwana yeetaaga father figure because oba yeetaaga okubeera used to that naye kati era omwana experience ogifuneko mukale mulimu ebintu taata byajja okugamba otegeere obikkiririzeemu cause it's a man, it's your dad newabawo ebintu mama byajja okugamba era naye obikkirize man cause it's your mom nga owulira okimenya omusajja okugamba okunyonyola omwana we ebiki ebituukawo ng'ogenze mu nsonga bwe kimenya ne maama okunyonyola omusajja ebibi ebiyinza okuva mu kitonde ekisajja eri omwana w'omuwala ate era oba tobimanyi ebimu nti omwana wo kati omutunde emaaso kizibu nnyo olwakuba nti kati ensi eno nesenawe okakana ng'okaza amaaso n'ogamba omwana kamugambe kuba otamugamba to prevent is better than curing. Ennaku zino wotayogera tekiggwa abasajja batabuse naye kati oyinza obutayagala bemugambanga gwe maama ate nebikakananga abasajja kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga okiraba rape efuuse rape defilement basedusinga obwana sikirabanga bwakasuna amabeere kati bagenda yagamba omukazi bw'oba onoba n'abaana tokola ki abaana balekere ebbaawo tebiriiko kuleka mwana tebiriiko kuba nti alina taata alina maama omwana wonna waali ebyambyo ne bisobola omutuukako kuba n'abakazi abali mu nsi ab'obwereere nodda ku mwana mukyali nno ku bawala bokka n'abalenzi even boys are defiled nanti bo lwakuba nti ye talina kigenda mukyukako but they are psychologically disturbed and even in their hormones ng'omwana omulenzi bamutandise akyali tulabye Belinda George wano yangamba mukwano gwe bakula bonna naye yamugamba maid waabwe yalinga mukwatanga ku susuwe kati gwe imagine oyo omulenzi akyali kyekimu olowooza the person he is now is the same person he would be by then senge we tebyamutuukako no that's why tulina okukuza abaana mu omwana alintanze no beera ne mama ne taata bannange tekiriiko era abaana bali bakola nga balina taata ne mama it's just about security mwana mugambe bwe kibeerawo tebajja kwekwasa omu sikulimba kati at this moment bekwasa mukyala yekka naye at least omwana taata we bwamukozesa nga yamuzayira ddala nze mukama asaasire bw'omukozesa sigenda ku poliisi soka nenkukolako nze nga mikolo nkusala kw'obukyayi sikulimba oyogedde nga mayimamu yagamba naye nze n'aba wange oyo ali alekana naye bamusibe sisobola leekaana naye naawe sikayana sikulaga nakulaga nti nabitegedde kasitakakasa nti wakikoze oba nemba n'obukakafu nga sibya mwana bwana nti yayogedde obo kasita ogenda mu ddwaliro n'obuuza era bagenda kumanya nti kituufu nze kasita omwana ngamba wakikoze abaana abamu bawaayira soka nenkusiba emiguwa abaana abamu bawaayiriza nenkuba ebijegere omwana emyaka 8 asobola otya owayiriza taata era ku bantu bonna bonna era awayiriza taata we come on era mu bantu bonna bonna era onoolondamu taata gweolina owayiriza myaka 8 ye kati kiki oba onoonya kati awo nkusibira emiguwa ekiro nga weebasa enjegere nenkukuba omuwa sleeping pill n'omukuba nga sleeping pill zaki ani gwogenda osiba emiguwa nga akula bweyeebase mbu omusibe ye nga teyenyenya ate kati nawe omusibe awulira sikulimba ofuna amagezi simanyi kubanga kati poliisi ebakwasa kisa owulira tekola kimala tena nakyekola bawoza tukyanoonya munoonyereza ki ng'omwana waali awo bamukwata mutunoonyereza munoonyereza ki kati abakwata bu video by the way naye nga tuzeeyo ku nsonga yabasinga mamu gwe ng'omuntu ompadde ensonga zo breaking up abawala beetega abasajja na first date naye niwenze ntoza waliyo n'ensonga endala eziri financial omusajja nga takyasobola kulabirira family tebijja kola kiki kyoba tosobola ate ng'omukazi tali understanding. I can tell this. I saw a man yali atunga ngatto
n'ayagala omuwala wa senior 3 namufunisa olubuto ne batandika omunoonya naye omusajja yaŋŋamba nze okunoonya kwange nja kwekweka nesiirekerawo basindikira muyambi okitegeera okulabirira kiri mu mutima gw'omuntu guba muntu mbeera muzadde ebyo bya financial simanyi biki tebijja kukola tojja kuŋŋamba nti omaze omwezi mulamba oyina abaana tokwatanga wadde n'omutwalo gumu mbu financial that's not the problem. Financial it have never been a problem. Posing omuntu ewe guliko financial sekulimba kati kankubulire. Let me give you this story. Waliwo omukazi yalina abaana ngayukanye ne bbaawe kati bwe baayawukana omwana omu yali alwadde anya kati ng'alina making sure nti omwana abeera fine okupawukana ne bbaawe tebaayomba nti tuyombye no tebaayomba tewaaliwo kyo omusajja yakwata bukwasikubo n'agenda ng'agenza okukyala teyadda oba okitegeera ne babeera mu kusika muguwa sijja kudda tomanyira naawe tosaafuna njagala oba njagala jangu nange oba njagala jangu ne babeera mu ebyo okitegeera omukazi n'amugamba gwe yampasa byalina bufubonero byaddala si bya justi gwe yampasa kati bw'oba tuli famire yo nze n'abaana bali balina abaana babiri jangu okole ki onone n'agaana omwana oyo omwana yali omulwadde nebulwadde ne bweyongera nga bw'omanyi n'agenda mpisa mu speed lukwayo kwayo webabiyita mu Luganda oyo naye taata yazaala okitegeera bewasa bulungi nnyo musajja anateekamu sente ze bulungi nnyo nze naye manyi omuntu akola omukolo kituufu omuntu amwagala asaze wamu investing kati okola emikolo kunene oyinza okola omukolo ng'omuntu tomwagala naye nga olina kyoyisaawo tetubeera mu mitima gy'abantu okitegeera ayinza okuba nga alina kyayisaawo nga awiwaka omuwala tebamanyi omukazi sajja n'agamba oyo omwana bw'afa yita famire yo mumulye okulimba kibi teyawayi wadde n'ebitaano ebya panado okitegeera what do you expect that mother to do ng'amaze okufafagana n'oyo omwana alina omwaka gumu ndowooza n'emyezi nga 7 ng'amaze okufafagana n'oyo omwana amututte ku ddwaliro bamulongooseza biki mukama amusaasidde avuddeyo nga mulamu kati kikyawo ebeera financial problem oba ngalabi kati ng'omwana oyo awonanga akulanga abako kyabeera nga mugamba omwana wange ate gwe mwangamba anewe nkubuuza ate wangamba afemulye nejuzi gamba gwe wazaala yafa nemulya walayi ndikujjukiza ati kati olaba wazaala yafa nemulya kati kikunyalira abasajja abamu nga bo emitwe gyabwe minafu tegyagala kulabirira baana okitegeera kati omusajja oyo omukazi oyo bw'omusanga asitwagonize n'omwana we ne bwamugamba mu taata yafa tomunenya kozi abeera mufujjwera mama gutambula okitegeera kati tojja kuŋŋamba obadde ombuza mbu nsonga kikati eyo nsonga kyawo gyosobola okukuwa omusajja yamugamba omusajja yanoba bunobi teyanoba nakunoba simanyi kikyamutuuka oyo yanoba yeye yanoba okitegeera kati yanoba ate ne batawulira abakopa actually olaba oyo omusajja bamugamba n'omugamba n'omukazi n'amugamba kale ffe tubigaanye naye ku lw'abaana bano n'agamba kale ye muntu akkiriza n'atakola abaleka okupendingi n'ofuuka kati gwe ogenda kwererejja n'oyo weererejja kumbe gwafuuka omubi okitegeera so njagala ombulira omusajja oyo kiki ekiba kyamugaanaawo kati ze siraba nsonga engana omusajja kulabirira mwana nze nganze sigiraba basazeewo kuba batalayina osazeewo ate nekira kati kankola abantu abo bw'ofiirwa omwana oyo n'amala afa kofi nebeera wali wonna emmere ebeera wali wonna ente y'okusala ebeera wali wonna ezo tezibula oyo yali tajazitula yabagamba afe bamulye talina zakuziika yali aziyina nze namubuuzaako oyo omusajja
nangamba bwati kati biba bizibu biba bizze tuba tugenda kufuna engeri gye baba bagenda kumusondera nimugamba kitagamba ne bakusonda nga omwana ali mulago yagamba italina sente mbe italina sente naye nga lwaki batoziina kati gwe nga bwolwala ogenda mu ddwaliro ate ng'alina neeta alina ebintu byasobola otunda ateekewo ati kankubulire tosobola kubanga omwana w'omulwadde n'ogamba mukwana wo n'omugamba mukwana gwange nkubuulire mwana wange mulwadde yeetaaga ente yange eno oba ogisinga ku kigitundu owonye omwana wo abasajja bwe baagala ebiwe nze siraba nsonga egana musajja kulabirira mwana ebyaddala embuze koze ensonga gyesobola okulaba ensonga gyesobola okulaba abakazi kulekeraawo abasajjakazi kulekeraawo kiyite kireme beera kizibu nnyo like befuula ba superman nti buli kimu basobola kyekolera alekerawo okwefuula ba charity bamuzira kisa okitegeera mukwana sibuleegonza beegonza abo osajja ayinza okwegonza n'ogamba bannaayo efunye omutuufu n'amala tugenda lagawa mubeererewo ani yali afudde ng'ekimuse kubeererawo abantu tebafumbirwe ebikonga okufumbirwa si byampaka tebiri compound ate nyagambe muno mutandikwa akulaga nti agenda kubeera wampisambi kati bwoba kati kankubuuze mu kifo ky'okugenda mu bufumbo ne bukufukira kabasa lwaki tobiviirako ddala n'obireka ate omanya waliyo amanya ani amanya nti binaayonooneka oluusi ne red flag mutandikira wano mu sweetheart red flags oziraba n'ozibuusa amaaso n'ogamba ajja kukyuka omusajja takyuka n'abasajja basobola olaba red flags ne bagamba ajja kukyuka n'akufuukira akabasa okitegeera naye kukyuka kw'omuntu olina kuwa limiti mubbanga bwe tajja kuba akyusa bw'olaba tebisoboka kite nga tonagenda wala by the way that's the best advice I can give you bw'olaba tekisoboka ng'olaba wano mu courtship ebintu tebitambula bulungi togenda mu bufumbo ojja kufiirayo puleesa sukaali alusaali sabbuuni byonna bitukke bw'olaba wano mu maaso tekisoboka kite ebyaddala teri yakutuma bufumbo ate si mulekerawo n'okuzaala ate nekyakifudde abaana abasinga businga omumaza abamu bazaalira ku pressure maama omwana alina emyaka 3 amuwoleza njagala muzukulu ozaala ddi oleetadde omwana okitegeera omwana n'azaalira ku pressure n'afuna omusajja nga tategeerekeka nanyo kiri awo okitegeera nga tamutegedde nakyo olwokuba maama ne taata baakaaya nga banaleeta omuzukulu twetaaga omuko n'afuuka omuko oba lwaki nabo batuuka ku leve eyo kiki no tosaba banenya tebamanyi bireeno tebamanyi nga balikiri kugulawo mama wange yaliko mu space nyendimu tata wange yaliko mu space si mulembe guno mulembe mukamuko guno mulembe mulala muko guno mulembe osangira omwana w'obuwala nga tafaayo ng'obulamu bwabwe butwala bwati tebimukwatako temwagala akole ki stressing epaka kuwulira bubi ate kati olaba n'abawala abalala ekyafuula obise ebisinga basinga omaaza agenda neyeebaka n'egundi n'afuna omuto nga tamanyi taata wa mwana nafuuka creative single mother ye creatingidde ebintu bye nga tamanyi taata w'omwana oba kitegeera kati neyeebuuza kati ŋŋambaano bagamba gundi namugamba bagamba gundi oba kitegeera nga bonna bakutankana bonna bamutankana kati mutayagala nnyo kuswala n'akita n'asalawo abeere single mother wali wonna oba kitegeera waliwo n'abalala nga ye okufuuka single mother kwe yayagala nga bwe nagambye okunyweza omusajja neresi namuyita mu ngalo n'agenda oyo okutayiza lwaki tomuleka n'ayitawo bannange babiwulira
Wakiweretera ebizibu. Atakwagala oba omulaba. Tebabiwulira ebyo. Oba okutaayiza mutege wano omutege wali simanya mikwano gyo tegimusemberera kojja otamulaba senga otamulaba ku maama. Ate omusajja bw'ajja n'agamba tesaagala mwana naawe ekkirizo kitumwagala mubeererewo nga temwekaka kuzaala. Okuzaala kirungi mazima nze saanenya muntu azadde wadde n'akatono era sikunenyezaako ddala naye muntu gesobola okunenya yoono ng'ozadde omwana asoose bikutabuseeko n'ozaala n'owokubiri era ne bikutabukako era n'oddayo n'ozaala owokusatu bikola ebyo tebijja kukola tebijja sikulimba naye abantu abamu embala yawe ebintu ndala muko ku yaffe simanyi lwaki nze ndabye abawala agenda aba ayina ssente nze ndabye abawala nga balina ku ssente nga balabikana bulungi nnyo naye nga tebazaalangako nga talina mwana oba nga ne waaba mbuyina naye ali eyo tanabazikuzaako mwana mulala. I give you example of Sheila Price. Proud single mother akyogera alina ssente asobola okuzaako omwana sawa nawe wayagalira naye Mary tanabakuzaako kubanga yayiga. Kati bano abali wansi ate abaavu be batayiga nze kankubuulire abaavu sikulimba bano batalina ssente be batayiga naye omanyi ebiseebisinga ekimuleetera ekyo kiti gundi bwajja n'amukwana nga nooli talina kyakulya nga gamba kale nga muwayo ekyomutwalo kyebiri kati ng'alaba oyo ajja mubeerera lwamuwadde lwekigwa afuna olubuto lwanduka okitegeera kati ndowooza buli kimu si ndowooza buli kimu kyakubala. You have to be strategic. Bw'omuwala ali oba omukazi akyali ku ground wano ng'olinayo akaana kamu oba babiri taata ng'ali ogwo ng'ali omu eyo nsobi yaliwo either wafuna olubuto nga togenderedde si nsobi yo tekikunyeza nnyo oba wafumbirwa ne bigaana ne bitatambula bulungi era nakyo tetukinya naye tetusobola kukkiriza kwe kuddamu era okola ensobi yakubiri. Then that is not a mistake. Once it's done it twice. Eba tekyali ensobi. It is intentional. Kati kyolina okukola bw'oba oli wakufuna musajja mulala take your time. Tewali akugoba. Twala obudde abaana obayina abali mu mufumbo bakaaba simanyi lwaki odduka ogenda mu mufumbo abaana obayina waliwo abatabayina wali abafumbiddwa nga bali happy. Temutiisa nnyo baana bannange abafumbirwa nga bali happy tetubamanyi temubalaba tubala tuyinza noka nga tolabira naye nga mu kisenge kika gye tutalaba nga kirala no abali happy gye bali tetujja gamba ate bakugamba ng'ogenda ofumbirwa si kaserengeto 24/7 era ne bulamu bunene bwa bulijjo nga si bufumbo era si kaserengeto 24/7 kati kitegeeza tubyakugumiikiriza nakugezaako temutiisa nnyo togezaako mirundi ebiri oba ogafumbirwako ne bigaana n'ovaayo n'abaana b'omu babiri basatu bana oba 10 n'ovaayo toddamu kugezaako biki togezaako no way tebijja bwegaana laka bwegaana linda abaana bo bakule oba wavaayo ng'omwana omuto alina omwaka gumu linda weze 10 n'egyo oddeyo gezesa n'azaala otherwise sijja kuwa magezi gagendayo kugezesa ng'omwana alina omwaka gumu wamma mugezeeko temukikola ono abagamba tanabagezaako kirabika. Nedda, me I believe that people who have gone out of toxic marriages nagenda now meeting someone who is good. Nebesanga ngoli single father or no single mother. Then you get married together and things have worked. Don't lash. To papa. Mwana obuwala to papa. Toyina kikupapya. Take your time. First love yourself. Love your kids. Okitegera yagala abaana bo weeyagale gwe nga gw'omuntu kakati oyo omusajja oyo gw'olaba akupepeka afuusa ekizibu maidiya kubanga amayindi tateekamu tateeka olaba oyinza obeera single mother ng'oli somewhere you pay your rent you pay your bills
najja n'akufuukira ekizibu naye nga tasobola kusasula renti wo ate kati awo mankwagaza ki kati gwoba omanyi ate mba simanyi nti ebbanga lyetumalaawo nga tuleetinga mba sikulaba nti tosasula ennyumba togula emmere tolabirire babajjagamba basinga omaza bw'omuwasa aba ayagala ofuuka ekiyambi bw'ofuuka eddoona mbwolabirira abaana ebisookerwako ino bikola because now if you want me as your wife you have to take care of me. Even girls, they pay rent for girls, not so? Hey. They pay rent for girls. Baba sibise enviri, baba babikola. Nene sabo ne badda kwasinga maza ne baba manyira. Bw'omufuna bw'oba ogenda kulabirira abaana tebijja kukola. Ate n'omusajja ayinza obutalabirira abaana such naye era w'obulembere mukyala wo gy'alya era bana bajalyako tosobola kulabirira mukazi. This issue of saying kati nze nkwagala ne taata w'abaana ajja kudda era abaana batwale w'osanze naye lwaki ononooza bitakukwatako osanze naye obusungu bungi no si busungu ebyadda gwe towulira ebibozibozi ebyekisiru biwulira omukazi single mother time asobola okuddayo osanze taliyo gwe lwaki omulabiriza okuddayo osanze alabirira abaana nenso lwaki musubira okudda owoli nga gozze kwegamba it's a new beginning new reasons focus tandikiraawo tononooza bitakwatako tandikiraawo zanga byatalaba goya yamaka gessanyu so bw'oba ozze nosanga I pay my rent I have my kids we are very happy tandikiraawo make us more happy tate tufuukira buyinike bannange totufuukira kizibu abakuba nnaku make us more happy okitegeera ate tokisussa tabaana kulabye ku simu taata w'abaana taata w'abaana tumusanzeewo gwe lwaki ononooza mbu ajja kudda nga tumusanzeewo tebijja kola mwana wuuno ayina obusungu bwe nasi busungu naye byaddala amanyawo tabakkirizaako daba ate gayali ebwo tulabye abaana bawala bagenda ne bavuma basingo maaza bayi ndo topic yavule na kugamba kino lwaki abasingo maaza kati tuli ku basingo maaza lwaki babayisa bubi bagenda yagamba basingo maaza kisiraani bakoze kino yakoze kiri oba kitegeera buli ekyekisiru naye tulabye abawala nga bebeeyabulira ku media kuno nga bawala nga si singo maaza nga muwala muto nga yateeka omubiri gwe wabweru sirango singo maaza ataddeyo omubiri we wabweru naye singo maaza bavayo n'akomplaininga ku mwana wo kuba nga bamurepinze nga bavuma tulabye abaana abaana be bamu nga taata mama yaleka omwana we n'agenda oba oli awo ebweru okuba ekyeri step maaza n'abonabonya omwana we abo tebabalaba tebaboogerako nnyo bataata abo tebabalaba naye singo maaza agende n'omwana we obeke kimutuukako waliwo keesi endala omusajja by the way oba taata we oba nono omwana mujja na nnyina but he also uses a kid akanane kati mama w'abaana omwana ababa bamunaza ku makya n'amugamba step father abasirusiraabo oba maze baisemu eggaali wabula nange munyiiza abasajja kubakazi abangi abali mu Uganda moreover ng'olina n'omukazi nga tali nga waali n'ekiro yasuze nawe mu buliri kifiiriza n'oleka omwana wa munno ye oba mutaddemu mekeze zimuleetera okumwebakako kyovula nga abakazi nze mbawa advice temufumbirwa mubiveeko mubeere n'abaana bammwe kaze ngamba guba muzimu tusaako ng'amantu wabuusa abakazi n'odda ku mwana kuza omwana obeera naye omwana wabeera 15 years omusajja ne wamusanga akuze ngaali 5 years namusanga akuze tagenda kubeera n'authority egambo namuteekamu ezanyi kamwebakeko naye babeera n'ekino bw'omwana akuze nze namuteekamu ezange kuki ate oba bamuteekamu kukula omwegabanye ate bategeera abasajja mu tebalina amagezi. But anyway, those who have taken good care of the kids that they found with their women, you get your flowers because si bonna tukirize tugane si bonna naye era abasiru mwe bali bangi n'abakyala balabirira abaana abakyali bamwe take your flowers naye abo ababonyabonya aba step kid negora shirapa oba okulabirira abaana ne nsooka mbayi tukoleyo ka foundation suka sukulu nedda
foundation soko ogireke Kakindagate kakeya akakeya soko wakaveeko ka prison bamama ne bataata abo oyagala kukusimanishinga banno authority government okaye yalisiza omwana wa munebbi pupo next serious muno the cold heartedness she has kati lwaki bamugamba banoonyereza mba banoonyereza ki kwata pupo agenda berako fingerprint bamuliise ye talinawo banoonyereza ki pupo agenda berako fingerprint omumwa gw'omwana kimanyi bayinza omusawo emyaka nga g5 n'avaayo bamutadde okumukwata tetuganye bagenda musiba myaka emeka bulamu bwe bwonna uyu mwana abadde talwala typhoid bikimanyi kyokka omwana muto bitya walabye omukazi yayokeza omwana w'engalo ziri wali ziteta bwe bati bane temunenya basinga omazi atambula n'abaana mubaleke muleke abaana abasakazi babeere n'abaana baabwe kisingako omwana abeere n'ekizibu ng'ali ne maama we zano obutabeera na maama we era nze n'omwana wange wagwa wengwa sisobola kumutta pozi ng'afudde n'omuzimu gwe gusobola okudda ne gubabonyaabonya nze kugamba nedda ddala nze n'omuzimu gwange gumukampi ku mwana omwana amenya ng'omusudde amenya abazaala batugamba wano olaba omukazi ng'ali muleeba ng'abadde mulungi bitya naye ng'abizze tayimu nzito omwana omuzaala amenya nga ye okuzaala nokwangu akulumamu essaawa lunaku lulamba nekiggwa naye omulera kati ndera omwana wange aweze emyaka 8 gwoveera oleete okwakako okwakire ku mwana wange ng'olugamba amateeka gagenda kuba tugenda mu kooti kooti ekyanoonyereza muleete ekizibito ekiraga nti yalya teyalya kabulengane legal entity no tebijakola mwebale nnyo abadde naku olwaleero. Thank you so much for viewing and watching. It's Brown Skin Media. I'm Nahid number 0 Brown Skin Events. Mwebale nnyo subscribing yonna gye musinzidde. Stay well. Mbadde ne mukyala Fiona atuwadde ensonga ze ne opinion ze aziwakanya inbox azikiriza inbox era alina kuwakanya lwaki nedda lwaki oba owakanya. Thank you so much. Mubeere bulungi mweraba.